Olwaleero ekibiina ki NRM kitandise mu butongole enteekateeka z'okulaba nga ssentebe waakyo era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni addamu okweddiza entebbe y'obukulembeze bw'eggwanga ekisanja eky'omusanvu. Kaweefube ono bamutandikidde ku kakiiko k'ebyokulonda gye bakimye empapula Museveni kw'aneewandiisiza okuvuganya mu kalulu ka 2026. Omumyuka wa ssentebe wa NRM mu ggwanga Al-hajj Kigongo wamu ne Ssaabawandiisi w'ekibiina Richard Twodong be baggyeyo empapula ku lwa Pulezidenti Museveni. The forms we have picked is for President Yoweri Kaguta Museveni to be nominated on behalf of the party to contest for the presidency of this country in the general election of 2026. Todwong ategeezezza nti obukulembeze bwa Museveni obugenda mu myaka 4 buwadde bannayuganda bangi ekyokulabirako nga y'ensonga lwaki abantu bangi beesowoddeyo okwepima mu kifo kino omulundi guno. If NRM and the national chairman, His Excellency President Yoweri Museveni, was not handling that office well, many would not have aspired to be candidates. But the fact that they have come to pick forms, it's a vote of confidence in NRM that NRM and President Yoweri Museveni in particular has made the office of the presidency very accommodative to anybody. Ono asambaze n'ebigambibwa nti ekibiina ki NRM kiriko abantu ab'enjawulo be kivujjirira okujja okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga n'ebigendererwa eby'enjawulo. We don't behave like that. We faced our challenges head on. We don't sponsor people. Whoever has come to pick his forms, we don't even know who they are. I don't even know how many have picked forms. Whether they come in groups, singularly, we are ready for anybody who is going to contest. We are concentrating on our candidate. Ebibiina ebirala okuli FDC ne Common Man's Party nabyo bijja empapula z'abanaabikwatira bendera ng'omubaka wa Soroti West Jonathan Yebwal yakimya empapula ku lwa Nandala Mafabye wa FDC ate Mubaraka Munyagwa wa Common Man's Party ezizaaza ekimidde. Kitulese wano okupickinga nomination forms neera ndi musanyufu weewaawo tuwakanya enkola eno kufa ab'ebibiina by'obufuzi nti ekibiina kino kyali kiwandiikibwa batuma signatures bakisaba signatures kati bwe kireeta candidate okukiddayo kukituma signatures kuba kutyoboola ddembe lyaffe na kutumalira budde. However, for okuba tuli kibiina ky'abantu bino tetulina mbuzibu wiiki emu tujja kuba tuliziza emikono na buli kimu. I have walked in this morning to pick nomination papers on behalf of the Right Honorable Nathan Nandala Mafabi, a man who is coming here to fix our economy. We have a very clear line between the poor and the rich. So we will want to bridge the gap to ensure that whatever is in our country, we all enjoy equally. Common Man's Campaign manifesto nene nenja kuyita mu nnaku 10 zokka nga tukutte obuyinza. Ekisooka ngenda kujja Uganda mu East African Community. That is number 1. Kenya, Tanzania batunyunyuta bunyunyusi. Mwalebe Tanzania ngegobye n'abakozi baffe. Omukago tugwagala na Congo na South Sudan. Wabula okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda Munyagwa empapula bazimuwadde ku lwa Economic Party of Uganda so si Common Man's Party. Mu register mwendabye mulimu Economic Party of Uganda naye bali mu process ekyusa so bwe tutuuka ku nominations nga already process ewedde bajja kuba ddembe okuwaayo signatures ezo nga zisemba ekibiina ekipya erinnya eppya. Munyagwa ne banne beemulugunyiza ku ngeri aba NRM gye bayisiddwamu nga baze ku kakiiko k'ebyokulonda okuli okubakkiriza okuyingiza emmotoka zaabwe munda mu kakiiko ng'ate abalala obwedda balagirwa okuzikomya ku mulyango. Temuddamu kuwa NRM special consideration mu bintu bino. Mwami Tangoddo, mwami Todwong ne mwami Hajj Kigongo kati twenkanya status mu kintu kino. Tebayina special status wantu wonna nesebe okujja ne babuludozinga wano motoka zaabwe ziyingidde nga bwe zaagala ate ffe ne batusibira wabweru. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda temunaba kwetengera kimala naye tujja bafoosinga okwetengerera ekimala. Buli omu ajja wano tumutwala kyenkanyi oba muto oba mukulu oba yambadde suyuti oba yambadde lugabire oba yambadde atya oba va mu kibiina ki oba talina kibiina bwetutyo bwe tukola akakiiko bwe tukola ebyo ebirala sibitumanyi. Baba baagala okwesimbawo ku bwannamunigina ku ky'omukulembeze w'eggwanga n'olwaleero baze mu bungi. Ndese wano eno nze kwesimbawo ku bwa Presidency of Republic of
lwansonga emu abavubuka bangi tebalina mirimu tu amalwaliro gaffe tebalina madagala. Are you getting it? The doctors also abasawo abatono nnyo ddala tuli ffenna so natudde wansi neŋŋamba nedda neŋŋamba no kanzije neesimbewo of the president of what? Of the Republic of Uganda so that mbeere able okutuukirira abaki my fellow citizens. Njagala nkiikirira eddoboozi ly'abakyala n'abavubuka twesimbewo ku bwa pulezidenti tufule okulaba nga tutwala obuyinza buno mu maaso. Mu bano mubaddemu ne Matthew Mutyaba aliko obulemu ku mubiri kosa obuvune bw'okuba muzibe nga naye alaze obumalirivu obw'okukulembera Uganda. Tulina enzikiriza egamba nti disability is not inability. Ekikolo obwa president si gwe mubiri omunene nnyo nti oba amaaso naye obwongo buli brilliant osobola okuplanning ggwanga lino osobola okukola ebiri administrative n'obitambuza. Webuzibidde ng'omuwendo gw'abakajja empapula okwegwanyiza eky'omukulembeze w'eggwanga gususe mu 10. Akakiiko k'ebyokulonda toto kakawaayo empapula eri abantu 121. Olunaku olwaleero olwokusatu akakiiko kawaddeyo empapula eri abantu 33 ate nga mu abo 2 bakyala 31 basajja. Wabula akakiiko k'ebyokulonda kasabye abantu okukomya ekyokugamba nti abantu bano bonna abajjayo empapula beesimbyewo ku bwa pulezidenti okutuusa nga bazikomezzaawo ne basunsulwa era ne bakakasibwa akakiiko nga mu kaseera kano bakyegwanyiza bwegwanyiza kwesimbawo ku kifo kino. Okusinziira ku tteeka erirambika ebyokulonda mu ggwanga, omuntu yenna okujja empapula okwegwanyiza eky'omukulembeze w'eggwanga tekimala. Ono aba alina okutabaala disitulikiti za Uganda 98 aggyeyo amanya g'abalonzi abamusemba 10 agatwalira akakiiko k'ebyokulonda. Singa akakiiko k'ebyokulonda kekennenya emikono gyonna 98 nga gituukiridde, omuntu oyo aweebwa olukusa okugenda mu bbanka asasuleyo obukadde 20 ez'okwewandiisa. Olwo ate n'alindirira okusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda n'oluvannyuma alyoka alangirirwe mu abo abanaavuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga mu kulonda kwa bonna. Peter Serugo, NTV, Akawungeezi.